رمضان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جهر الشهر رمضان شهر القيام شهر القيام شهر الصيام شهر الصدقات شهر الرحمة شهر عتق من النار شهر المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. baganda baffe abalungi, twebaze Allah tutuusiza mwezi ogw'ekitiibwa, mwezi gwa kuyimirirako gwa talawih, mwezi gwa kusoma Qur'an, mwezi gwa kusaddaka, mwezi gwa kusonyibwa mazambi, mwezi gwa kuyamba kwabo abeetaavu nga kuva kwabo abalina. Saba Allah omwezi gwaffe gwe tulimu agusiime era abeerenga atusonyiwa bye tunaaba tusobezzaamu. Tusaba Allah akkirize emirimu emirungi tukoledde mu mwezi guno era atuteekemu abo abaddu abagenda okuva mu mwezi gwa Ramadhaani nga abasonyiye. Allah yatugamba ng'ayita ku lulimi lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nga ntuufu nti man swama ramadhanan, nti omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadhaani imanan ng'agusiiba lwa bukkiriza, kukkiriza nti Allah nkusiiba omwezi guno kukkiriza Katonda we na kumusinza na kunoonya mpeera Allah kumusiima, nga tosiibye lwa kugamba abantu nti yasiibye, nga tosiibye lwa kugala kuwaana nti nakasiba ebisiibo 10, nga tosiibye kubeera ng'onoonya okusanyusa ekitonde kyonna, wabula ng'okisiibye imanan kukkiriza Allah n'omanya nti Ramadhaani ruknu rabia min arkanil Islam, mpaji yakuna mu mpaji z'obusiraamu. Noga nti bismillah kansibe Ramadhaani imanan lwa bukkiriza wa ihtisaban ng'onoonya kubanga obalibwa bulungi. Allah agambye nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah amusonyiwaga amazambi ge yasooka okukola. Subhanallah walhamdulillah. Mukisa guno gwe tulina omunene baddu Allah okulaba nga tusiba omwezi gwa Ramadhaani, tulongoose mu mwezi gwa Ramadhaani, enniya zaffe tubeere nga tusiba mu mwezi gwa Ramadhaani. Kikoze bulungi nnyo okubanga tuli mu lockdown, tuli mayumba. Ng'oli mu nnyumba yo siiba Ramadhaani, nga bwe bwali gisiibye ng'oli mu kifo eky'olwatu, yogera ebigambo ebirungi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Soma ku Qur'an, yimirira ekiro osaale ku tarawih, zuukuka ekiro weegayirire ku Allah w'ekitiibwa abeere nga akutaasa, obeere ng'omanya Ramadhaani eno empeera yayo eri wa Allah. Allah yatugamba nti Ramadhaani eno empeera ya Ramadhaani yagyesigaliza, kubanga byonna emirimu gye tukola tumanya empeera gye tufuna illa sawm, okuleka Ramadhaani. As-sawmu li rabbana, Ramadhaani ya Allah yatugamba nti as-sawmu li wa ana ajizu bihi, Ramadhaani yange nze amanya empeera gye nsasula omusiibi. Omuntu ye asiiba Ramadhaani agenda kwesiima yawmul qiyama. Alina ebintu bisatu byafuna ku nsi. Ekisookera ddala health wise, obulamu bwe nga bwo Allah abuteeka mu baraka ne bubeera nga bulongooka. Ekyokubiri, Allah amuwa obukkiriza ne bubeera nga obukkiriza bunywera. N'ekyokusatu, Allah amutegekedde empeera etali kitonde kyonna kigimanyi, kubanga Allah yatugamba nti as-sawmu li wa ana ajizu bihi. Mbagala nnyo Sheikh Kigozi Elias, Thuraya Media, twongere okugisupportinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan